Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njagala ontambulize video eno. Nkwegayirira nnyambe ontambulize video eno. Regime efubye nnyo okulaba nga ennafu ya ekibiina kya National Unity Platform mu buli nsonda na buli kakisa ke bafuna okufrustratinga oba okulabisa ekibiina kya NUP bafubye nnyo kikola. Ate ganzikiriza nti bayambiddwako n'abantu abamu abali mu ffe abeefuula nti bankyukakyuka. Tambuza vidiyo eno gw'oba ng'owangaalira Mubende, ntambuliza vidiyo eno. Ku lunaku olusembayo olw'okuwandiisa ababaka ba Parliament, Mubende emirimu gyakedde bukwakku, naye omwami gw'olaba ku screen yawo amannya ge ye Peter Kyagera. Peter Kyagera oyo yoyo NUP oba National Unity Platform gwe yawa kaadi okugikiikirira ng'omubaka wa Kasambya County. Omwami oyo mu kalulu kano kabadde agendamu katagenda gendamu lwa nsonga tebamunominatinze, abadde agenda kuvuganya omwami amanyikibbwa nga Kabanda. Era President we yali Mubende mu bantu bonna baya introducinga yasikayo musajja oyo newankubadde tewaali budde n'agamba abantu be Mubende omusajja ono yagenda okuvuganya kali akasajja akabira n'ekitabo kya Museveni ekitamiivu Kakabanda, nsaba mu mumpeera akalulu. That was the biggest endorsement Bobi Wine has ever done for any person from Mubende. Endorsement gye yawoona omwami buli omu Mubende yali agisabirira naye teyagifuna, wabula President yagimukolera. Ono omwami tebamunominatinze, wabula ensonga lwaki tebamunominatinze gwe ssebo oba nnyabandaba yennyamiza. According to omukutu gwa Monitor, Daily Monitor, guwandiise ne gutegeeza nti flag bearer wa NUP Peter Kyagera bamusibye. Ensonga gye bamusibidde nti bamukutte ne documentary nga ziri forged. Bamukutte ne documents nga ziri forged. Buli muntu yenna eyesimbye ayagala okwesimbawo oyina okuba ne ssente million 3. Era ezo ssente oyina okuba nga wezisasudde before coming okujja ku nomination. Gwe ssebo oba nnyabandaba, ono omwami mbu yazze ku nomination ng'ayina receipt eri fake. Njagala nkubulago omuzannyo ogubadde waneeno era njagala ompulirize bulungi because ensonga eno nagirabye dda kuva misana, naye obwedda ndi ku masimu nkuba nga njagala kumanya the truth. We bagenza okukebera receipt ono omwami gye yaleese aba isi Mubende, mumanyi office ya isi weri mu kigagga, bagikebedde bagenza olaba nga receipt number eriko ereeta mannya ga Kabanda David. Okawulira akantu ako Kabanda David gwavuganya naye. Now abantu bano basatu Anita Mo bugenza okuziba nga bamulangiridde unopposite. Thomas Tayebwa bugenza okuziba nga bamulangiridde unopposite. Abo bombiri banakogerako bali PLU lineage, bakiririza mu PLU eya Muhoozi. David Kabanda naye ate nga ye Secretary General wa PLU eya Muhoozi, nawo bataddewo akazannyo kaabwe. Akazannyo kano kali tuwe. This young man either akazannyo yakabaddemu because wogenda okusasula receipt, ogenda okusasula million 3 ezo ozisasula mu URA. URA nekuwa receipt ng'osasudde za nomination eya EC. Era EC nayo nefuna ki? Kati ono omukulu yagenze ne receipt. Era otuusa okumusaba receipt ne bagikebera nga mutuufu receipt ya bikyukuli. Ekyokubiri,
emikono gye yatutte waliwo emikono gye baamunyigiramu because balina emikono gye balina otutwala. Waliwo emikono gye baamunyigiramu nga mulimu emikono 3 emikyamu, ekitegeeza nti abamu preparinze balabika babadde mu lukwe luno. I'm so disappointed n'obukulembeze wa NUP Mubende, abakulembera NUP Mubende. I'm so disappointed in you. Nti you guys you are the most disorganized group in the entire country. You are so disorganized. Nti muina abakulira naye tasobola, teyatutte budde kunoonya abantu bano abagambe waaye kiki kyolina ki okuverifying ebintu bino, because kino ekituusewo kiri mu kulabisa kibiina newankubadde nga ffe tebikyatulya, naye baakikoze nga baagala kulabisa kibiina. Naye ndi wano bategeeza nti NUP newookera kukola otyo, newookera ku makya n'ota nudes z'omukulembeze wa NUP egenda sigala ng'esikowalinga. Yes fine, ekifo bakitulemeseza ekyekasambya, Kabanda almost alinganga ze an opposite. Gwasigaddeko naye mu race munafu nnyo, tasobola naweza bululu 30. Ekitegeeza agenda kuscoopinga nga bw'ayagadde. Naye kino partly bunafu bw'abakulembeze ba NUP Mubende. Noono omwami ono kyagera naye engeri gy'atunulamu oyo kati ntandise n'omwekengera, ayinza n'okuba nga yalidde, because njagala weebuuze receipt gyaleese nga basome enamba ngereta mannya ga Kabanda competitor we yagifunye atya. Okebera emikono nga mulimu emikono emifu, ababaddewo muyambayambako abaagala enkyukakyuka ne badduka wano ne wano okuba nga banoonya emikono nga balwana omwami ono abeere ng'ali nominated. Ntwala omukisa guno okwebaza David Lewis Rubongoya ku bantu benjogeddeko bagambye owedda bakubira David Lewis Rubongoya naye ng'akwatirawo because he is the Secretary General. Era nkiwa Rubongoya olunaku olwaleero abadde one of the most busy people ng'afuna amasimu okuva eno n'eno. Owaaye batuganye okusujja, owaaye wano batuganye, owaaye wano batuganye. Bugenza okuziba nga this fella was not nominated. After handing in a fake receipt, ono omwami ate abadde ne ssente endala awo enkalu n'azikwata $3 n'aziwa omuntu omu n'amugamba dduka osasule, n'adduka n'asasula. Ne bajja ne bagamba bana essente tusasudde kati entuufu. Eri receipt kale tukkirize nti baatufeze tuleese receipt enfu. Ne babibuzaabuzaawo bagenza okumaliriza nga buzibye nga tebanominatinze mwami ono. Saagala kubanga nkalirira kyagera, kisoboka okuba nga baamufeze, kisobola okuba nga baamulukidde olukwe okumulemesa nominatingibwa, ate in the same faith kisobola okuba nga naye olukwa lulimu, because abantu abasinga mubeereyo ng'obwavu bubaluma ne mujja mwagala okukozesa politics okugaininga something, ate birinyeyo mu byalo. Naye mukulu kyagera ogenda kukola nnyo okukakasa bannayuganda naddala bawangalire Mubende nti eno conspiracy tewagibaddeemu. Era naffe tugenda kunoonyereza singa tukizuula nti wabadde muzannyo gwonna okulekera Kabanda ayitewo buyisibwa ati, wallahi billahi tallahi ogenda kinnyonnyoka. Omuzannyo mungi nnyo oguli Mubende awo naddala mu bakulembeze. Ngenda kujja nkukolera video ku bakulembeze babiri Mubende awo. Omuzannyo mungi, abasajja eyo n'abakazi eyo batandise okukuta n'abasajja ba NRM. Emizannyo gyabwe baagiruka dda. Tambuliza video eno. Ngenda kukomawo na video ndala nga ndeeta bukakafu. Wampita simple.